Inside Out. Bugingo wa miso. What are the real clues on Bugingo? December, as Bugingo is preparing his Passover prayers, a suspicious and swinging woman visited his church and said, I'm from Kahinda church, and we are about to host the president. We want to share with us, the way you organize your security. Those found there were suspicious, handed over to the police, and that she was immediately arrested. Bugingo had people who were soliciting for services in the chairs at the world. He sacked them. When he wanted the chairs and the services, they denied them to him in spite of the money he had. So that one is also suspect. You arrest him, and the arresters were giving Bugingo services. Because the people, when they are sacked, they continue believing that this one will fail. Kyogenda n'ogamba nti nze bangobye kankiremese n'ogenda mawulire kati nga nze sitwalevudde mu State House temugiwaayo bakomyewo bakomyewo babukubi bujozi bwomuntu wakyalireko ku Bugingo bukyafuna ekizibu nayogedde naye okutuukayo. I spoke with him wakyaliwo abantu bangi. He needs resting. You have not gone there? I rang him and I talked to him. He also pleaded for the boy. I said Bugingo no. Yangambye uyo omwana ayinza okuvuga n'ogenda mu ggulu. Kituufu. Nemugamba nti kituufu. I will be a king with my intelligence. If God bases the decision nga si bano abatunyamu batukuvuta abapakasi n'ebidoli nga mu ggulu Katonda alife. Bw'oyogera ne Bugingo agamba nti ani yamukuba kyekyamukubya. Ogamba nti you talk to him. Ya asuspectinga ki kya mukazi kya ssente kyaki. Bugingo has been focused ever since bwe yagendewa ku birthday amubozi n'afuuka chifu celebra tafunanga ku mirembe ne bamulezya Teddy bamulwanyisa nga Kiganda ya divorcing Namutebi ya divorcing. What's so unique about Bugingo? Bugingo generation yekoze eki nze kankubuulire naffe tujja kuggwawo muwanga nga bagatukaddiye kati everybody is complaining. Mirundi is shrinking. Yes. Oli yagamba mbu olabika si bulungi olina stress mungi. Nyi mungi. Omusajja n'akuniyako kubanga alina okutta asokola endaza abantu. Ye must die. Nedda nja kufuna ye gy'ogulimu gwe mu mutwe. Nze siri mu ebyo. Mwana wange n'abantu tebaloza nti kyekikkoza. Baloza nti ekikkoza baby kufiirwa mulimu n'okunywa omwenge. Mwana wange ate nakagawala nnyo. Gwali mubi okunyamu n'atasoma n'ayakola ki n'akunyamu. Omanye mulimu gwa State House? How many people have gone there? What is there? Okunyamu ne buli omu n'aniyamu kidoli kye oli kidoli oli mpoti oli. Nze I spent time in the State House for 30 reasons. Nali nina hope nnene nnyo mu Museveni. Nalina hope mu Museveni. Which Bogani Nalina. Did you lose that hope? Yes. Why? Nategera is under the influence of other people, especially his in-laws, because there is not sufficient. Two, yali received. Nisi kumutwala ku district 1.7. Ngolira 25 billion yataddewo mukwano gwa mwende million musanvu. Mwagala mbatte. You want me to kill you? Obutonzi obuyitiridde obunuka. Waliyo ki? What was there? Emitwalo enkaaga. I wanted to study ejjooko ly'omulenzi oyo agenda ani okubantu anzitala. Lwaki obala enkaaga nga tobala printing press? Waga nti yakuwa printing press enkadde babuloki omulinzanjoozi naye ajja kuteebula omunyokolero ajja okutegeera ti eddogo likola. Gwenga abantu bano bombi mikwano gyo Otafiire mukwano gwo ne Bugingo mukwano. What's the problem? Otafiire aganti sitegeera bintu bino. Otafiire went to Otafiire yesterday. Otafiire bamweyambisanga omanyi bano abasajja bagezi bakozingako buli lwala bakubidde essimu baba munoonya confusion bera kumbaasa emitwe baba obusajja bwamunita no teri general sinza ntuukirira except you and if you are that manyi badistorting nkugambye nti Bugingo abadde ayina
company security company mukulu nga ya deputy December labamuyita wako Musoga neted Musoga so Bugingo had expressed interest okugijjawo kakati yagamba yasaba pistol 5 nti bakadde bakkanisa yazibawadde ye nga kyanoonya kiri kimu episa ezange bazikebere nga sizeezo yamanyi kutulira pistol. We must insist this man must be arrested. He appeared at Bugingo's church. Immediately the incident. How did he drive from Mumbarara? No, he's a Kampala based. But 13 years, bamaze emyaka 13 together. Don't you think he knows Bugingo more than you do? No. Yamugobye nze siri ku Bugingo. Tetuyita kukkiriza kututta. Numbers and everything crazy about we say the Mbuamazi is my survival. Kira is alluding security because of the idiots who are paid money like that. You go to China. This is what I'm telling you. China Bali say the Chimira Murumbe Daddy about the Murwad. Banga. This is what you don't understand. Until Ugandans would unite to ensure that this killer gunman or woman, they are apprehended. A season now is you unite against a serial killer until he is apprehended. A mundu, a mundu yatani, a yatoi. Isima. Or access. A mundu yem. Katonda atuyambi in this Bugingo case, the numbers of six questions to one. I will mobilize the people. I will critical that's my concern. Doing enough for the that's my concern. Why don't we create a task force, inter-security committee to arrest this man? Now that he will stray. Gwetotidde bwe bagamba nti Bugingo bamukolako bawagira muhoozi nga naawe osiba ku muhoozi oyambala n'enkofiira. Are you not worried? Bayinza gy'okuba family eggwawo. I believe in bukikola futi. Family njimalawo yonna. Ate oba obategedde. You not know the killer. Yogo. But olimanya omutemu. Akatabani kakajiju kakula bati mubanzite singa waabwe tewakyalina nkoko ekakula. Singa ekisibuko kyereere. The strongest weapon of an arrogant person is which could have, especially by Yankole who don't believe in it. Olwanti batusinga obugagga abanyankole bakkiriza mu ddogo they are rich. Mu Abaganda musiba ku ddogo era muli baavu. You must sacrifice 9 years okufuuka omuteego. Kyombadde sikimanyi. Kyombadde sikimanyi. Kati nze ndisalaamu ku kyempagira bwe nnyingizaamu amanyi gakuba njakola omujozaani ku bantu era dwakakkana. Ekikuwagiza Bugingo ki? Toli mulokole mu kanisa ye? Yes, it's a big deal. You see, muwanga batubuuza mu public relations ne mu psychology what affects or what suffocus, what influences people's perceptions. Upbringing. Upbringing, yes, that's true. Good. Social status, peers, social network, peers, and personal experience. Future yange ni gwawo olw'omujozi omu azania ku familia natamu obujozi natamu amalisi era buli lwalaba omuntu omubbi nga bamugoba ng'amulemedde. This is Inside Out. Standard. The Inside Out ne Joseph Tamale Mirundi na Mirundi n'amatovu ze Simon Muyanga Lutaya. Obadde ogamba ki Mirundi ku mawulire? Obadde nkugamba nti amawulire gabeera na standard. You have an office, abantu aba high class kubalaba ofiisi yo balaba nti ayogerera mu
alina sense. Okay. This is why in the public relations I cannot, as a manager, give you money to construct a house. You don't move with it. I can lend you money to buy a car. When you go to an office, you find very many vehicles around there. Then you know they are making money. They're doing serious business. Yes, They're a making manager, money. good manager, will give you money to buy a car to construct a house. Because the house does not add on image here, but a car does. Era nze ekyanyamba ennyo mu mawulire. I joined journalism in 79. Nasanga journalists are ruffians. Tebambala masuuti. Tebanaaba. Abo bakyali Sonyango. Bakivumbi. Nga baagala ki? Kivumbi. Jeans. Kyali Sonyango. Journalists never saw Onyango in a suit. Onyango, the one in Kenya now? Yes. Bayambalanga jeans awo. There was a time Gundi Yachara was a minister for overseas development. During overseas time, the British minister. Ngarine Peter Otai. Kuba Britain had an advanced military training team, the North Korean commandos, and the Tanzanian advanced military team. But they tend to come at Abajiko. Bamu tend to get Abajas and Tuareg. Nagawa Gole Mulango. The authorities are complaining. For you, you are enjoying life in the public house. The casualty, because the bulk of the union refer was the authorities. And there was an argument between the authorities and the language. The language used to say, we have the brain, you are warriors. You cannot work without us. And it happened. When the authorities... One group was of warriors, another was of... Kakati when the authorities took power, but Bareta, Ono, Musajia, Olarotun. Eh? Olarotun? And the problem we make in Africa politics, the Quera, the real side community, one the Secretary General. Ramuguru means Kofi Annan is the Kati omusajja abantyoli ne bamuleeta to prove to the language we can do without. They were short lived. No, n'afiiramu. So whatever they thought that they can live without them, did not work as well. Kakati olunaku lumu mbadde nnyonnyolako smartness nti nze olw'okuba nali smart b'amasuuti gange from childhood. Balenga nti amasuuti ogafunye okola wa Museveni. Sure. Ne bwe nali nsoma senior twalina abaana b'abagagga nga tugiyita mafuta dormitory. Ffe tetusiba switch cases. Tetwatwalako kitiini kino ekya gundi. Twalina luumu yaffe nga bagiyita mafuta dormitory, abaana b'abagagga mwe babeera. Dormitory yo esali yanjagala nnyo. Mafuta dormitory. Twagiyitanga mafuta dormitory. Meaning? Ay'abagagga. Tetusiba makufu. Oleka kesi nga bw'olisogenda mu kilaasi. Okwebbako sukaali n'omwana wange nakati kyankwata nze kasitanze nkwata ekisomo nenzigala ekintu mmenya kimenyi sijjukira ne briefcase yannema namba nzeerabira soto ebintu byotereka buteresaawo. This is how I grew up. Era nze ennyumba n'abantu ewakala bakintu eki we nalese esaati yange kugijjawo nti ogenda kujooza. Oyagala bwagirese oba ogisanga? Nkwate endala eno ogitwale. Saamanyira byakweka byakinzi mu ssomero. Kakati nkubuulira nti wano yesterday oyo minisita bamuwerekera addayo e Bungereza, Peter Otafiire yaliwo. They mistook me to be a minister. You? Which is that now? VIP. Where about? Nemeramu nenywa chai. They mistook you to be a minister? Yes. Because I was not looking at the way journalists used to be. And I remember the government of Sudan had been overthrown. N'olemeramu naawe, n'olemera mu kiwanja. Era nalaba musajja ng'abuuza Peter Otafiire, can this happen in Uganda? No. How? Era nze twagendanga e Libya, netugenda e Libya. Nga toyinza kukiyita nti Gaddafi bamuggyako.
tugambe nti then mwali musasulwa nga bannamawulire because these days bannamawulire kibalabisa what was the payment abasajja ba UPC bali generous nga lwakasisi bwakujja wano ogenda omukabalingira ewuwe nga sente zakulekera abantu tebasobola zikuwa mu mwezi bano bo bali self-centered. You have to be a hunting dog for them. You have to be a slave and master relationship. You have to be a brave African under European soldier. Oyina kubeera ng'okolerabo sojja n'atuula mu serena ne sente n'akuteeka akakiiko akapublicity ya Museveni. You feel proud. Era nze ngalaba. Do you know Museveni has appointed me on my Muluyizi manifesto akuwadde sente me. Kuba bakutegeeza ti okukola nabo kya kitalo naye nga tuyina kirabanga kya kitalo. Yes, gwolaba kiri oyo omusajja omulaba ewampabaza ayitayo obulisi, but what does he go back with? Ayitawo buyisi but the situation gye basooka okukolera n'avaayo naki to associate with them is a privilege. To work in the state house is a privilege. What am I going to do back with? Wakolera Museveni emyaka waddeyo n'ekidomolo ky'amazzi. It's a privilege. Some of us have not reached it. Andi kankubuli nze sikolya mwebyo. Do you eat ebitiibwa? No. Kati omuserikale tajja muwa sente nga nnyuka kubanga yali badde ku pick up ye nga babba manda nga yimirira motoka z'amatooke. He sacrifices this to protect me. How can I part with him in the evening nga sina kantu kemuwadde abakuuma ekiro? Do you know nti human nature omuserikale ne bwabeeka ebweru nga yabaddeyo n'agenda omutima gwo gukuga nti ebweru eriyo omuntu. That's what you think? Yes. So kati awo oyogera ku gavumenti njala kutegeera the media houses zennyini mu biseera ate ebyo twali baali babasasula batya? Ngabo. Most of these people, the way journalism started, teyali permanent. Kyobolaba nti the Catholic Church had munno started in 1914. The baluyitanga batya? Munno? olwa Kereziya. Olwasooka 1908 the Mengo Notes ebifa Mengo. Yes. The Herald The was Herald, for yes. Asians who are advocating for their interest. Kakati tewalina foundation. Nti nation was started in 1954 with a strong foundation. Mu Uganda tulina mu lupapula lwatulina foundation monitor kyeye yayinawo sente bagenda bapayike n'abakubira bwereere. Confidential? Monitor you see. Hey. Pike helped them to generate capital. Pike again yali mu Yes. division. Baba goma mwikire topic nga balinawo ne sente. Omwisole yabagobya bidandisali nekintu muso. Baali bagala constituencies mu Buganda. Abaana bano bakuba sole mu wikire topic. Tekabaka agoba abantu. Agoba batenansi ku mukaaga. Ye yabagobya. Bagende wa Pike nga ba district. Wale ne 10. So wakolako ne bidandisali? Nalimba manya ate nga nze living a better life. Dani bidandisali? Bagenda okuva mu wikire topic nga batambuza bigere wafulu omusajja n'amukuba kumpi mukola mu manyi. Bagwa mu babbi nga tebalina na mmotoka. Wafula ogutu? Wafula ogutu. Nze I lived a better life. That's why I'm a very arrogant man. Ne kusomera. Nze nabeera kusomera e Rubaga ng'empale uniform yaki ya black nice shoes. Expensive one. Where were you getting money then? Your My father is brother. a poor. Sally. Oh, so wava mangu mikono gya kitaawo nodda mu gya Sally. Kitaawo yakuleka osoma kibiina ki? Kitange yandika mu senior one. N'amugamba nti ageyo badeni kanje kujjeko. Yali atujjeeyo aba ababiri ne bafa. Sally. So during that time nga Sally tannakukwatako kitaawo yakutwalanga mu masomero ki? Anti nayogera when I was 6 months. Nantwala mu ssomero ly'abakristaayo nti yawogananga abapoto. Baatukolanga bwe bati ng'ogenda okusoma. Omukono gulina okutuuka okukwata kutu ne mu bbaasi
nga bwatokote ku kutu tosasula bwe gwakwatanga ku kutu oba muntu mukutusa okusasula so nakutula mu bapoto. What do you mean nti okwogera ku myezi 6? naye kyenjagala essomero nga ono tonenyamu tonanfuula ekidoli kyena poti ye mbwanjavuwaze nzikirize basokola enda z'abantu nabazimbira ebizimbe 3 ku ssomero wenasomero ekyaki yaabwe netikukako akasolya nengenda wa pulezidenti abagulira amategula negaddako kuba mu kyaki omwo mwenakolera P7 mu kyaki anti nga distance eno tebakolera mu kyaki. Okay. So ova ku ssomero senior 1 nga kitange mugagga alina beekeri nagendanga ne banzi obugati 10 nga abaana baninda bantwale ku ssomero nga nina engatto. Twalina maama waffe nga mumuyita maama Jeni akola mu Dwepaali yayagala abaana babasengaabe kulisimansi ngatto biki kitawo nga alina beekeri mu mwaka kitange yalina beekeri nga alina bukyaz ezisukka 10 mu kaliisizo nakeerangayo ku lw'omukaaga okukwata amakulu gende nga tulya kabuuyi. That's why I don't eat a liver. Sirya liver. Ente zonna ze baasalanga nga liver nfu. Kati ffe kye twakolanga omusawo baamuyitanga magemo nga tugera magemo agenze netugoba ensega netugjayo ebiri ebifu byeyasaze netubisigako ebita nga kiba kimyufu nga kwetufundira ku sigiri omusawo byeyagobya ebifu ate byemukomyawo abantu nebabirya edda nigwe abaako dina obulamu obulungi. Ente yedde eyakalusu bagifumbanga nemukitunda nga nfumbe eyakalusu boiled mutunda nnyama era oyo magemo bwe yajjanga ng'ente agikubako sitampu nga bwe mulaba kati nti endiga bagisibako akaliba kaki akakirako embuzi naluli sitampu yaliwo ng'ekisambi kyekisemba okutundibwa wekuli sitampu ekakasa nti ennyama namu ebonasooka ogitunda ojja kuwa abalala obuzibu bajja kudduka ennyama amini agenda okugenda nga kiro ennyama egula siringi 4 ekitundu siringi 4 n'ekitundu kiro sukaali ngalaatiri emwana 1 shilling and 40 cents. naye nga ssebo ku kyalo kuliko abaavu aboozesa omanye ggwe nti ebipaapaali byoza nnyo olugoye especially olwa white bino omuva empiki anti amasanda ate mbalina nti amasanda Mirundi byogera nsobola Gandhi use it a bottle with warm water can iron ng'ogikutteko otyebera eyo ki ogikwata bwoti n'ogiyisaako ekuba akakindu tolaba eno paasi gyegenda eyiwa amazzi bweti ndowooza mubakidevelopinga abaganda mubakijja eccupa egolola olugoye ate oba olugoye ne bwoba oyina lumu n'oluteeka emitweto n'olebakira lukola akakindu lukya olugolodde kati gwe yakula mu maka amagagge bye wabimanya otya nga abakumbeera naba yesu yintala omanye nti ffe twatukanga eka n'ennyama netugiwa abanako batuwentula tuzinye nga twagala ntula amuterigiyu Mirundi that's arrogance enti wakula muli bulungi nnyo ennyama gye muwa abalala ate mwegomba entula ayina bukya nkugambye nti ffe ku lwokutaano taata teyagulanga nva ku lwakutaano kuba nkyaliyoki ate nze nga ndya kiro ennyama namba nayina akasefuliya ngainyiramwoko negatikyaye teryansaba ekyokuti nayigamu ekinyambi to be healthy until I was poisoned in the state house. Umanya akalulwe kente akalulwe nkamanyi akente yes mwenye kabamu kakaawo kalungi kakaawa nnyo kakati fe twakateeka era bwe kayitira mu nva teziri twakateekangamu amasafu ne tukookya ne kamyuka n'otiba omutima n'okalya emyezi eki amaleeriya takutte omanya akalulwe kakaawa nokateekamu amasafu twakokyanga ne tukateekamu amasafu n'omunnyo oba obutungulu ne tukookya ne kamyuka konna n'okagayagayo yo si kaabutwa eri obulamu bw'omuntu emyezi egi nga tufunye malaria
nze akatimba kannema ak'ensiri ak'ensiri n'olwaleero aye bwe mbeera muli mukazi wendabanga empologoma ezigenda okwekuba even at this age tosula mu katimba. obumanyi obwo obunankani obwo obukomera obumanyi obusitaani obukomera Obo- buno mbumanyi naku obukomera. zino we yali replaced by perimeter walls kwata endebe oginyookeza olabe ensiri eyingiramu oba obusa bwente bugoba ensiri. nnyo Okay, back to journalism. Mbuulira ng'oyingira amawulire osanga otya mulimu bakuyitanga kola Anti interview mbuulira. how do you get in there nakugamba n'ensasula nti the teacher is still there we nawandikira ebbaluwa eyalaavu omusomesa yatugamba I hear he is there abakulu abasomesa tebakadde waliwo n'omusajja yangambye nti omukazi gwe nasanga yansomesa mu pisiri namukwanye nemuga nti gwe nti ng'akyanyirira nemuga nti gwe olinga gundi ono owa Bufalansa Macron yakwana omukazi ngaali mu pisiri namuga yolumale omukazi namugamba eduma idota nti yu segwalina n'olwaleero kakati bajjanga ku teaching practice nga kuwala bulungi nnyo omusomesa abakuyoyogera mirundi muwala bulungi nnyo ng'ate nabutwaliranga egindi ebitabo omanyiza mwerako emaani nali ngenze mu magendo e Tanzania nga siringi za Tanzania 8 ennusu emu ya Tanzania zikola eya Uganda 8 nga ne bwotwala kabalagala emutukula era mutukula ekitegeeza muntukula gye balya sente singa nafadda sente zetulina mpitire ne kabalagala omutwalayo n'amagi n'okuloosinga katale k'omubuulo n'ojja ne sente sosipani zibeki kakati oyo mukyala Sali yali azze ku teaching practice mu 77 okusomesa kale laba mukatuliki bamuleeta mu ssomero ly'abakristaayo agenda okulaba ne mu peace 5 6 Amini yakola kye bayita literacy campaign nga kitegeeza ki mu gundi mu bigezo bya P7 kyajja which ministry is in charge of the literacy campaign tyaba tamanyi kuwandiika. Amini yalagira abasomesa bonna nga bali mu holiday bagende mu bitundu basomesa abakadde. I found it in Nicaragua. Amini's idea it worked in Nicaragua. Tebadda mu ssomero basomesa be bagenda mu public to teach them how to write. Yes. I remember bali bakoma ku P6 so because I was banda banga ndi knowledgeable. Kati omukyalo oyo Sali avuddewa mu teaching practice nganza mutwalire ebitabo yavanga mu kigo very obedient man nono omukyala naye nga nze mutwalire ebitabo mu secondary school ng'abeera ku lubiri awo. Kakati I wrote a letter from one of the students, my friend. Kati oyo mukyala Sali muganda nga basirikana Nairobi oyo Sali bafumbirigana ajja okulaba Mirundi Sali yamuleeta ewaka agamba taata we yani nti ye Mirundi but I remember a clever boy gwe bayita Mirundi nti ava wano nga yagenda mu magendo aga nti no you wouldn't allow your brother bw'omwana muganda omugezi nnyo omukiza agenda mu magendo wakiri asome. Omanyi Sali kye yakola yagula mukwano gwange Diki nabba esente zange nga sirina gye ziyaki capital naye zira ku ssomero wamala n'ozifuna anti ya ampalalayizinga ngende nkole ki osome naye laba omukazi ajja ewaka ategeera linnya Mirundi naga nti I remember waliwo omwana omugezi nti yadropinga dda nkomawo E7 nafuna max 2 mwaka basiguledi yavanga ku 2 mu 10 ne bampita ebusuubizi teaching ng'olwo njagala bamba okumusekendi babaana mbamalewo balinaye Katonda weegomba obusomesa lwakuba mbo kati Katonda nyamba. Waliwo omukazi nga bamuyita Nantongo namuvuma
nga njereka kati ye Nantongo kyakola n'abuulira banne nti ekyo bakiyise busuubizi naye ebbaluwa yakyeremedde mu post office jjajjijjayo koleza nyamba okuwona ki obusomesa by the time we arrived at busuubizi ng'ekifo bakigabidde nentandika secondary school mu secondary school mwenkolere fujjo later when the teacher told us to write an imaginary story, I imagined myself as a letter from one of the students called Chigundu. Chigundu yali kolegi wange nga petukole fujjo. Wamungamba mukwano gwo nnyo simanyi oba is dead. Agenda muyekera n'afa. Naye yanyamba. Bwe bali bagenda okukuba olubiri namulaba yajja n'abakayiira. Nangamba osula wano nti tugenda kuba kayiira edduka. Tewali yasigala mu nnyumba mu twasigala mu afa. Kompita wakozanyi. Ate byali bibyoyo Kigombo ebyali Kigundi ye yakula anti nze mu life yange when I meet you today nziramu nenkulaba mu maaso saakunyumiza akasajja kenavuga ku ggaali ne kabula wakavuga ku ggaali twali ne muganda wange Sentongo tuvuga kasooli ninanoonya sente ono yanjavooziza muleke tugende nkolimu buli lunaku naye ali nsasula wali ovuga kasooli endagwe mayiro nga 2 okuva ewaffe kakati tusanga akasajja kakadde n'amanyo gakagwamu bavubuka muntwaleko Sentongo n'akaga agenda okula ennyo nzamujenerasman ndi musajja wakisanyo nenyimirira nekalinnya ku ggaali miles 5 tukulugusa akasozi nga akasajja kwekali the man had disappeared from your bicycle. Yes. How did I know? Nti ekisakyo kirabi kasajja wakasumba. We drove back 5 miles. We didn't trace the man. Tubuuza abantu bonna tewali akalabira. We went ahead 5 miles. We found the man in front 5 miles and he waved at him. Otegedde kyogambye. Yes. Ogambye mwasanga akasajja ne katula ku gano katwalako kilometers zigenda oku mailo 5 nga tokalaba. Yes. Ne bagamba okasudde ne mudde emabega mukanoonye ne kabula ne musalawo mugende wakasanga 5 miles ahead ne kakuubira ku mukono kankubira n'amanyo gaako kati wavuga muntu andi nkubuulira nze bwe nabanga nvuga kasooli wange nga waliwo asindika ne kasozi sebaako. And that man has become an integral part of my life. When I'm in danger, I see him. That man you saw then? Yes. Nagende busoke ewamu nenvuma abasoka bali bakuba mama wa baliyo kati nkola wani siwa baliyo. When I see you, you come back in my life. Kati ne basalawo bankube. Programu yalinga ya kiro nga nva ejinja sawa meka 5 nina okusula e Kampala. Kati bategeka okunkuba n'emmotoka bagyoke mba ngende ejinja n'ezibiza bwene emukono nenkalaba. I saw the very man. Embaga abanene nakyendabye naye bambadde endoota. We proceeded to Rugazi. Nenkalaba mu byambalo bya traffic nekakolaga nekabula mukuba nebaga turn round we go back. Motoka bali bagenda kunkuba banyokere. Okolera ku ebintu. That's superstition now. Nalaba salimu nsi naddamu nemmulamu nga Kayihula ye edisi wa Sale ina musale it was the Luft House. Sale n'agamba Kayihula ate teyayogera linnya. Give that step boy a military jacket and a cup of milk with the coffee. Gankankana. But when it came to reach my mother, whom did the president tell to do it? Kayihula. So okyetegeeza nti when you see someone now, yes, you'll see them in the future. In the future. In different roles. Yes. Nava ku kasajja akati munnange amawulire ebbaluwa gye nawandikira omukulu w'essomero kuba whenever she used to come to class the class would laugh at her basintula futa. So
When I was taken to the staff room, I split the staff room into two. Did he understand the assignment? Yes, I did. What did the teacher tell you to do? To write an imaginary story. Without limits, yes. Eh? Without limits. Yet you have how to limit you. The other way, which I was written, put in an envelope, taken to the post office, and dropped in the letter box. Other people brought letters hitting at me. It was cold in the letter box until Madam Mpongo came, picked me out, put me in her bura, and I felt warm for the first time. When she took me home, she stripped herself naked, started reading me as I was peeping between her thighs. Oh, ekitabo kyange kyajja kyokka bwekisi omulalu, but I was a regular customer in the staff room because of being notorious. In fact, the headmaster told me, reduce the stubborn boy must be careful. Sijja kuku nganzi kabaji kebateeka ku ssaati nakateekako obunyiga bwe buti bwe mbazeeyika nga nkajja kuŋŋanzira mu suuti yange. One time omukulu w'essomero yankwata ng'essimu essaawa ngisibye kasolo era ereetera wano ne tugenda kwenda mu sitafu room. Bandibadondeka kubanga wayi buli oyogera ekintu ekyo mbuuza essaawa ye yali entono because essaawa eyange yiino kwawukana n'abaana balala Mirundi essaawa yange yiino ngikuwe ogiteeka otya yiino ejjaja nanti neefulumira wano n'ejja kasolo kaali kanne mu budde obwo wali akyasoma ate egwetya nga eri wano epeesa ndigyemu olunaku era bwe twatugenda okukola ebigezo nze nasabira ba students kuba nali nkola CRE bulungi nafunamu distinction. Kakati wafuna disem CRE yo Mirundi? Yes, history distinction. Era nali omukulu w'essomero yeekwese ng'ali mabega wange bwani ne banga nti jangu oplayinge. Close your eyes please. This reading is taken from Abbott. Chapter digestion up. Young boy. Because Abbott was a physics book. Chapter digestion, the inside out. Joseph Tamale Mirundi. Do you really love your school memories? Nangamba. One, you not do this feature. Musomesa aganya okusomesa. Nemwesomesa nze kakoleti siri. Nga bwayingira mu kibiina nze nfuluma. Two, mukulu w'essomero n'agamba, I have pardoned you why a stubborn boy must be clever, you are clever. Two, you can make a good journalist. This is why I started writing in 1979. Amauli. Ugwe. Yes. Amadu atandika 1979. Najjanga mu office za munno nenjeramu ng'ate ntunda nga vendor. That's why I accessed the old files of Munna and the other newspapers. That's why I'm informed. Wabisoma. Nagasoma history. Museveni voice. As a reporter. The people did not know where I got the money. They sacked it from me that I was writing more stories as Abasiramu. Then Abasiramu, Bagabanga, Kirizian Gatega Bafazo Musabesent. There was an incident. Umusajja marketing yatunda akatale. Nafuna sente nyingi nnyo. N'atawanya kadinali nsubu. Sebo njagala genda. Kena namugamba nti jangu. Tuva kusondera Bikira Maria wujo simusabe. Don't disturb me again. Musabe wujo. Kalidinali. Nsubuga. Anti bainako ba percentage abatunda akatale. Yes. Kati yatunda sente nyingi. Omukulu njagala genda sebo. Omukulu njagala genda. Kalidinali namukwata ku mwana. Tuva kusonda sente zani. Za Bikira Maria. Musaba kuwa akapapula kandisi. Yamulekayo. Kati Bikira Maria yani mulabyeyo. Impatience
kyeyali amugamba Yes. nti to obugumiikiriza. Gumiikiriza, be patient. Naye ogenda. Abantu bamu kye batamanyi, omuntu reaction ye eyinza okuba negative. Why? The way I've approached him. Nze nyinza okuba nti nja kuwa ssente nonnemerako, weya ne zibuukako. Where do you become? Nesikuwa. Era oba baakataddemu. There was a visa at home. Nga ndi ne Kankaka tukola interview. My wife came. The visa is going away. Nemugagende. Tell her to go. This man has a deadline. Why not tell your story? If he cannot wait, then let her go. Just like that. So by the time I came, mumawulire empapula zaali ntono nnyo. We had seasonal newspapers. True. Era bw'otulina akatabo kange ako n'okasoma nkulaba nti empapula zajjanga mu biseera bya campaign oba bibiisos. There was no investment. Era ekereziya gundi Makai yaleeta ekyapa mu Uganda okupulintinga. Abaganda bagamba bw'aleeteddemu mukazi we nga balaba HUGC. Kakati n'abakatuliki, not to be able to compete, abakatuliki ne baleeta ekyapa bakijja mu Algeria eyali besi y'abakatuliki nga Abafalansa gye bali. Ekyapa ekyo ne bakitwala e Bukalasa, kyekyadde Mariano mu press ekyakubanga olupapula lwa munno. The Mariano press, yes, I remember that one. Tebayimbe, no serious people. Why? Journalism has been a risky business. Nti omusuubuzi nga Sudiru abalamu. If I buy a radio sign, am I a businessman or a politician? Am I going to sustain it or whatever? Batutira nnyo wava munno. Wava munno was a rich man. Newspapers, radio stations, TV stations, zitekebwawo bagagga to popularize their businesses, even if it does not break even. Nti Berlusconi, the richest Italian, AC Milan, televisions, newspapers, to protect it. Kakati fati mu government omusajja yasooka okula olupapula lw'amawulire olwa gavumenti oli independent was Pike. Era Pike bwe yatandika olupapula ye nange yampako ewiiki namba ng'akubira bwereere to establish capital abamunite ya This is Inside Out.